Pulezidenti wa Kenya William Ruto ategeezezza nti tagenda kussa mukono ku bbago ly'etteeka ery'ebyensimbi erya Finance Bill 2024 eribadde liruubirira okwongera ku nsimbi ezikuŋŋaanyizibwa mu musolo. And listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do with this Finance Bill 2024, I concede. And therefore, I will not sign the 2024 Finance Bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that that becomes our collective position. Ebbago lino lyaviiriddeko abantu okwegugunga olunaku olw'eggulo ne boonoona ebintu eby'enjawulo okwabadde n'okwokya ebintu ku Paalamenti. Really, the finance bill has caused a lot of losses, as you see, a lot of destruction, and people have really lost their businesses. Ng'asinziira makago wa Pulezidenti e Kenya, Ruto ategeezezza nti abantu b'e Kenya baayogedde era baakuddayo beetegereza ekirina okukolebwa. It is necessary for us to have a conversation as a nation going forward. How do we manage the affairs of the country together? How do we manage our debt situation together? Bw'ati ebbago lino waakulizaayo mu Paalamenti lyongere okukolebwamu ennongoosereza. Parliament, the judiciary and county governments, working with the National Treasury, also undertake budget cuts and austerity to ensure that we do live within our means. Mu kuyisa ebbago lino babadde balubirira okukuŋŋaanya emisolo egiri mu buwumbi bwa $200 mu obukadde 700. Ruto agamba nti gavumenti ye ekoze butaweera okulaba ng'ebbeeyi y'ebintu ebisookerwako okuli akawunga okuva ku nnusu 240 okudda ku nnusu 100, ng'ekyo bakikola bwe baagaba ebijimusa ebisaliddwako ebbeeyi. Ategeezezza nti Paalamenti y'eggwanga emuwadde olukusa okukkiriza amagye okukuuma ebifo eby'enkizo mu ggwanga olw'obwegugungo obwabaddewo. That the security infrastructure established to protect our republic and its sovereignty will be deployed to secure the country and restore normalcy. Ono era asaze n'ensimbi ezibadde zikozesebwa abakungu ku ngendo okwewummuzaamu n'okuddaabiriza ebintu eby'enkizo. National expenditure in the presidency be reduced to remove allocations for the confidential fort, reduce travel, hospitality, purchase of motor vehicles, renovations, and other expenditures. This will cover the entire presidency and also the executive arm of government.